kuliko abantu abavaayo nga balabye nti embeera eri ebayisa njagala omulabi ategere UPRS ye collecting body ekuŋŋaanya ssente z'abayimbi mu music waabwe eno mabaala hotels abasala CD bonna batutuukako buli wiiki basobola n'okutuukako buli lunaku era kitongole kino kitwala n'ebyuma byo bw'oba tosobodde kusasula ssente batwala cash nti omuntu asobola n'okusooka ozikuŋŋaanya n'atuula n'afunako ttebo n'anywako bbiya okitegedde kati abasajja bano bajja buzzi ne beeronda nze nalaba emakalosi bajja bakovvu naye abaana emakalosi banyiriridde ku ssente kati azanywamu kakati ate yalina foomu ebanja kakati ekitongole kya UPRS kyeronda bwe kyeronda ne beewaayo nga bo nti bagenda kukola bakolere omuyimbi atafuna mu music we nti abadde amusalira obwerere ku CD amukubira obwerere mu bbaala buli amuganyirwamu nga tasasudde aweeyo ssente naye tewali system we batrackingira nti Rospasta wakuba hit era oluyimba lukuba nnyo emirundi bwe giti ssente zivaayo bwe ziti kyenkugambye nti akuŋŋaanya tewali bwerufu mu nkuŋŋaanya tewali bwerufu kyenkugambye nti akuŋŋaanya asobola n'okusooka ozifuna n'atuulaawo nanywako bbiya nkutegedde sebo amanyago amanya nze Jonathan exclusive exclusive oli muyimbi oba basically ndi ku YouTube oli YouTuber mutabuse YouTube kiri kiti eyo babagabira batya ssente ekirungi ekiri ku YouTube okusinga kikwanaganye ne UPRS enkuŋŋaanya gye kuŋŋaanyamu ssente z'abayimbi kati ekintu kya UPRS oyinza okugamba nti kyabulamu system eraga omuyimbi nti music we gwazaakola azzamugjamu ssente ziri zenkana bwe ziti akozi nga bw'olaba ku YouTube kati nga bw'oyogedde ku luyimba lwa City Radio lwa Spice Diana basobola omulaga nti views okusinziira ku views z'ofuna ne watch time oluyimba luno lukoze dollars bwe ziti era at the end of the month ne babala nti City Radio akoze ssente bwe ziti then ne ziri z'obadde oyinako era bazze baziraba ne zikola dollars bwe ziti so muyimbi n'abeera mukkakkamu nti waka wange gwentaddeyo akoze bw'ati naye kati akadde kano bw'otunulira nga UPRS bweri oyinza okugamba nti bantu kabinja kali awo ke kakolekitinga ssente nti ate ne kaawulako nti tukozesezza biri of which omuyimbi ye nga yaba takitegedde so omuyimbi toyinza munenya kuvaayo n'akayana nti kiri bwe kiti ne bwe kiti mupadde ssente ntini naye era oyinza okugamba nti UPRS yennyini yerina okwetereeza neteekawo system nti abayimbi ssente ze bakola nti nga balina metrics omuyimbi zasobola okulabako n'amanya ddala ssente ze mumpadde zezo Jenny Francis UPRS abayimbi bagamba babawa obusente butono music waabwe ngaakuba nnyo golowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga abayimbi bafuna ekyo bo kye basuubira mu music waabwe? First of all, nze kye ndowooza I think the system is broke kati nze kye ndowooza abayimbi balina okugumira kakatini ke baba kuwadde kubanga nze kye mmanyi ekintu kitandika mpola nekikula mpola sinti ekintu kituukira mu kakadde nekigenda bwekito abamu balowooza music waabwe w'amaanyi kumbe takubeeyo nga bamulaba ku TikTok ne balowooza atambudde abamu TikTok akola abamu tatambula kubanga mulimu abantu ng'ennyimba zaabwe tetuzimanyi so abayimbi abamu munnaye mbu mubeereeyo music ne mulaba ku TikTok ne mulowooza atambudde mbu bagenda bawa ssente nnyingi kumbe music akomya ku TikTok. Abayimbi abamu kati nalabeeko abayimbi nga Alanitonics yadde Tonics ayinza okuba nga erinnya lye libadde liwanvu mu industry naye toyinza ate kwagala afune kyekimu ne Spice Diana kuba Spice Diana hiti alina nnyingi mazima. Angela, abayimbi bakole ki okulaba nga UPRS ebawa ssente zaabwe zitegeerekeka bagamba ba mitwalo 5 mitwalo 10 2 nga bamuntu abatereddeko mbwe 2,000 zaakujjayo kakati ekisookera ddala abayimbi balina okwegatta awamu basooke bave mu kweyawulayawulamu nti nze ndi weeno nze ndi weeri bafune eddoboozi eryawamu abo nga bo batule wamu ng'abantu bamanye ki kye balina okukola okulaba nga bafunamu mu nnyimba zaabwe kubanga tosobola kuŋŋamba nti oluyimba lukubye okumala ebbanga tugambe lya mwaka gumu
okozesezza sente nyingi ezagenda mu video byonna ebyo promotion sente zibeera nyingi naye omuntu n'ataswala kusindikira mitwalo simanya 3 kyanaku era kiswaza nga sente ezakola oluyimba nyingi nnyo so nze kyeŋŋamba abayimbi bafune eddoboozi eryawamu basooke bave mu kweyawula nti bannaye kino kisusse hawa jangu kikyolowooza ku nsonga ya UPRS n'abayimbi okuba nti babawa busente butono ne bacomplaininga yo UPRS aga mikwano ezo ze tukuŋŋaanya ate n'okuŋŋaanya tuteekamu sente nti genda okuŋŋaanya egindi n'egindi so bwe zijja sente ezo nga tuzikuŋŋaanyiza tujja kukozesa ezo ze twaba twakozesezza what do you think about it? Nze I think abayimbi basooke babeere patient nti kino UPRS kye yabalaze nti nere egenda basasulanga basooke bagumire ezo entini ze babawadde amantono kayane eri mu nkwawa nga weekaliyo kalidde tazizzayo Spice Diana ali akasente ke Ivan waliwo ensonga y'okuba nti waliwo monopoly UPRS y'ekitongole kyokka ekiriwo ng'abantu abamu bagamba nti wandizeewo ekitongole wakiri ekirala oba kimu oba bibiri ne bibeera bisatu oba wakiri bibiri ne wabeera ng'omuyimbi asubscribingayo ku kitongole kyawulira nti kigaba akasente akategeerekeka nga tekiriimu bukumpanya nti ekisinga okusumbuwa essaawa zino UPRS kuba nti yeriwo yokka nga ne bw'onaakaya n'otya mukwano tolina kyogenda kolera erina okusigala ng'ezikuŋŋaanya kikyolowooza bateekawo payipu emu aba UPRS in fact abayimbi bababba amagezi ne batandika abantu sajja bano ne bakola bode efuga music w'abalala in fact kuliko abayimbi batono kuliko abayimbi ku UPRS abayimbi tekuli so twandibadde tulowooza nti kakati abayimbi nga bebegasi sibanyo baba yegundi federation yateredde bigenda maaso federation bebaga singa federation ebeeteredde basooke bastopinga abantu bebajjako sente abayimbi bave bayimire bagaye banaaye naye bastopinga dda mukulu wasula n'asooka akivamu ne baleeta komiti empya etula ku UPRS era kati era abayimbi gye bacomplainingako so kiddayo nti mukulu wasula se yalina obuzibu nga obuzibu ali mu sisitimu ya UPRS yonna nga bode oba sente zisobola kutuuka kubanga abantu abamu abali ku bode gwe mulimu gwe basalawo okukola bakeera ku ofiisi banywa caayi ayagala kabiya akanywa ku gundi w'omuyimbi ayo yezze enkoko ayagala okuwuuta ku kirenge byonna ku music wa muntu so n'olw'ensonga eyo nze ndowooza wandibaddewo body ezisobola okujja in fact waliwamu okusaamu bids federation eyite bids abantu ebitongole biteekemu njagala abasambi njagala ntambule ngende ndabe ku basambi batubuulire golo zigenda kuba mmeka leero olunaku lwa leero Power King ne